أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أودوا الله بلونجي tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala n'olwaleero nti akyatwazise okubulamu tweyongereyo n'omusomo gwaffe ogwa tafsiri. Twatandikira ku isti'adha ne tubaako we tukomye, tetwagimalayo, ne tubaako we tukomye, ne tudda ne tugimaliriza. Olwaleero insha Allah tugenda kutandika omusomo gwaffe ogwa basmala, nti bwe tuva mu kwogera ku shaitaani n'okugyekingiriza, Qur'ani ey'ekitiibwa ow'ekitiibwa Allah bwe yali atandika ebigambo bye yabitandika n'amannya ge amakulu asatu. Ow'ekitiibwa Allah jalla jalaaluhu bwe yali atandika okwogera ebigambo bye, bwe yali atandika okuweereza obubaka eri Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yabutandika n'amannya ge amakulu ennyo asatu. Era ebigambo bya Allah byonna na buli muntu yenna eyeewaayo okuba nti alina kyagenda okwogera ku lwa Allah, ng'alina kyagenda okwogera ku lwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ebiseera ebisinga atandika n'amannya ago aga Allah subhanahu wa ta'ala asatu. Ab'ebitiibwa, njagala okutunuulira basmala nga tugenda okugitunuulirira mu mannya ga Allah subhanahu wa ta'ala, ne butya Allah jalla jalaaluhu bwe yali so selective n'asalawo okubeera nga the three important names gatandika nabyo ebigambo bye. Ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atuma Jibril, ye yennyini Allah yatandisa ekigambo ekigamba nti bismillahi arrahmani arrahim. Ab'ebitiibwa batudde wano olwaleero, mbalayirira oyo eyatutonda nti bw'atyo bwe yatandika ebigambo bye, bw'atyo bwe yatandika risaala ye, n'akozesa erinnya erya Allah, n'akozesa erinnya erya omusaasizi, n'akozesa erinnya erya omusaasizi ate ow'ekisa ekingi. Ab'ebitiibwa, buli lukya bw'otunula mu bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala, weeyongera okukakasa lwaki Allah jalla jalaaluhu yagamba nti senga emiti egiri mu nsi yonna gaali makalaamu, senga ennyanja zonna n'emigga yali bwino awandiika ebigambo bya Katonda, ma nafadat kalimatullah, ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala
mbalayirira Mungu atugamba nti tebyaliweddeyo, byalisigadde bijja, byalisigadde bikola amakulu, byalisigadde bikola omulamwa wonna wonna we bibeera. Era wonna Allah subhanahu wa ta'ala wabeera ng'ayogera, ab'enjawulo abatudde abawuliriza bafuna amakulu ag'enjawulo. Kiki ky'oyinza okukola nga kya mugaso gy'oli n'otatandika na bisimillahi rrahmani rrahim? Nga nannyini nsi, nannyini buyinza naye bwe yali atandika ebigambo bye yatandika atutegeeza. Njagala tusumulule obwongo nti Allah yatandika atutegeeza nti buli kintu kyonna kyenkoze kiriko trademark, kiriko copyright. Era trademark Allah subhanahu wa ta'ala jayisa ku nnimi z'abamanyi mu kutandika ebigambo byabwe ekigambo nti bisimillahi rrahmani rrahim. Tolinaayo gw'ogenda kusanga mu boogerera Allah jalla jalaaluhu okuggyako ng'ekigambo bisimillahi rrahmani rrahim kiyita ku lulimi lwe. Oba kitegedde oba takitegedde, ne bwe baba bakuwadde kutandika kwogera, you're given an opportunity okubaako address gy'okola ku gathering. Omuddu wa Allah omusiraamu omukkiriza atandika in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Mu linnya lya Allah omusaasizi ow'ekisa ekingi. Twayogera wano ne tugamba nti tetugenda kupapa. Bwe tuba tusoma tetugenda kupapa, twagala okuddayo okufumintiriza. Naye mwe abatuula wano nga temuvaawo, kyali kyetaagisa owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okwennyonnyolako, kyali kyetaagisa mu mbeera yonna owekitiibwa Allah jalla jalaaluhu okwennyonnyolako. Kyali kyetaagisa, kubanga bw'olagira nga totegeerekeka by'olagira tebitegeerekeka. Bw'olagira nga totegeerekeka by'olagira tebikola ki? Tebitegeerekeka. Kati oteekwa okulagira nga n'alagira bamutegedde, oteekwa okugaana nga n'agaana bamutegedde, oteekwa okubuulirira nga n'abuulirira ategeerekeka. Kyali kya muwendo. Era owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala alinga atusomesa nti bannange, bwe mubanga mutandise okubeerako ne communication gye mukola nga mutudde wamu, kyalibadde kirungi okusooka okweyanjula. Kya mu ddiini, kya mu mpisa, bw'abanga owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nannyini buyinza obusooka n'obusembayo bwe yali ayogera naffe ng'atuweereza obubaka, yasooka kwennyonnyolako n'agamba nti bannange, ebyo bye mbaweereza, abibaweerereza mu mbeera ez'okuba nti ye mutonzi. Abibaweereza
mu mbeera ey'okubeera nti ye mulabirizi, abibaweereza mu mbeera y'okubeera nti ye kabaka, abibaweereza mu mbeera y'okubeera nti yabalinako obuvunaanyizibwa, abibaweereza mu mbeera y'okubeera nti yalina obuyinza obusooka, yalina obuyinza obusembayo ku buli nsonga yonna, nga tonnatunuulira nsonga kuggwe wennyini, kuggwe wennyini yakulinako obuyinza obusooka, yakulinako obuyinza obusembayo, nga tonnatunuulira ebyo ebiri mu bulamu bwo. aga nti bismi, buli kyotunuulira mu nsi muno ekitalina mukozi nti gundi is the manufacturer, gundi yakikoze. Banga esaati ye ogiraba, ekanzu yange eno ogiraba, jaketi ye ogiraba, erina manufacturer era agitunda, era ogenda n'ogigula n'oyambala. Naye ani yali awuliddeko nti waliwo manufacturer w'ettaka? Naye kwe tuli, si kwe tuli? N'abakola ebyo nabo bali ku ttaka, naye n'obaga nti waayo factory y'ettaka eriwa? Factory y'ettaka eriwa? Ebisubi mubiraba? Ebisubi waliwo omuntu yenna yali akugambyeko mu nsi naga nti nze nkole ebisubi? Ani alina obuyinza kwekyo? Allahu akbar. Ani yali awulidde omuntu agamba nti kati nze nkola enkuba? Waliwo abakola enkuba, mwakiwulirako? Mwakiwulirako? Abawarabu, Emirates, United Arab Emirates, technology yabasukkako ne bagamba nti engeri gye tuli mu mbeera nga ya bugumu, katukoleyo kuki? Katukoleyo ku nkuba. Ne bakola ebire, naye we byasumulukuka buli kimu ekyabwe kyayononeka. Buli kimu kyakola ki? Kubanga Allah yamanye enkuba bwagissa. Tujja mu Qur'ani muno mwebiri tujja bisanga eyo, naye examples ozeetaaga okuyitawo ku kigambo ekiga nti bismillah. Tekinnaba kutegeerekeka mu mitwe gyaffe, mu bifuba byaffe ne ku nnimi zaffe buzito bwakyo. Kyanguwa nnyo okuyita ku ki? Kyanguwa nnyo okuyita ku lulimi. Naye ebikulu bye mutateekeddwa kwerabira nti ekyo ekigambo eyakikozesa mu ntandikwa yaani? Eyakikozesa mu ntandikwa yaani? Twogererewo, eyakikozesa mu ntandikwa yaani? Allahu subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Bannange, Mungu bw'aba akozesezza ekintu, omwana Adamu yenna agenda okukikozesa ateekwa okutuula wansi yeefumiitirizeko agambe nti kino Allah yakikozesa. Kubanga obulungi obuli mu basimala buyitirivu bweyolekera mu bigambo byennyini ebyo ebikola ki? Byeyolekera mu ebyo ebimeka? Ebisatu mu mannya ga Allah agameka? Kubanga amannya ga Allah agasatu ate galimu era ebitendo bya Allah bimeka?
ebinene naye nga Allah subhanahu wa ta'ala yasoosa kigambo ekigamba nti ism kati abawarabu bwe batandika ngabola nti b ba'u harfu al-ba letter b bwe batandisa nakyo ekintu kitegeeza nti waliwo ekinyonyolwa waliwo ekikola ki kati nga bw'olayira otya kati ennyukuta ezo ezisooka nyukuta ki esooseku waaw ezeeko zirina bye zitegeeza mu kwogera okwo teziriwo kinyumo kati neeno baa'u ekutegeeza nti byonna ebiriwo nga naawe mwoli byonna ebiriwo nga naawe mwoli biriwo ku lwa linnya lya Allah subhanahu wa ta'ala okumutegeera twagambye nti Allah is introducing himself. Allah is introducing his might. Allah is introducing his might. Almighty. Kati Allah akugamba nti byonna nkuwadde obudde mwanadamu, nkuwadde obudde n'okula okoze eki n'okula okuze. Oyina emyaka 17, oyina emyaka 18, oyina emyaka 2, oyina emyaka 3, 4, 7, 8. Waliwo okutegeera Allah, waliwo n'atasaanidde, waliwo ebitutegeeza Allah tebyetaaga nnyo okgenda ku ssomero. Ebitutegeeza Allah tebyetaaga nnyo okgenda kuki? Ku ssomero. Okujjako ng'ekitututte ku ssomero kutegeera ani? Kyova olaba bajjama abantu bagenze ku ssomero, abantu bagenze ku ki? Ne tusasula ne fees, oba bakadde baffe ne batusasulira neki? N'amabaluwa ne tukomawo nga tugalina okuviira ddala ku senior kuba ku top P7, senior 4, senior 6, diguri esooka, diguri eyokubiri n'eyokusatu dokita, waliwo kati ne ba professor, associate professor, waliwo ne ba professor, ustaz doctor mu field zezaki, mu field zezaki. Naye wallahi mbalayirira Allah yatutonda, buli Allah kye yatutonda nakyo. You see your eye? You see that eye? Eriiso eryo liraba? Abakugu okusoma eriiso n'okulinnyonnyoka n'okulitegeera ate nga tebalimazeeyo kubanga era gabalemerera. Ntegerekese? Era gakola ki? Naye eriiso lino nga terinatandika kwambala galubindi, ani yalitonda? Ani yalitonda? Allah subhanahu wa ta'ala. Naye gwe okulitegeera ng'omusawo kikwetaagisa okuva eno wansi ng'ojja osoma, naye ne bakugamba nti kati ogenda kusoma liiso osomera ebbaluwa ey'emyaka egi. Emyaka emeka?
etaano osoma bbaluwa yakutereeza ki kukuguka mu liiso likola litya litambula litya. Mungu agezaako okubawa irimu eyo mugitegeere, naye nga akugamba nze natonda eriiso, nze nakola ki. Omusawo w'amannyo, waliyo omusawo w'amannyo ayina amanyi amannyo bwe gakula, ago waliwo omusawo yagakuwa, kati waliwo n'amannya amalala agali artificial, agali but something natural. Whatever is natural, Bismillah. Whatever is natural is there by the name of the Creator. Kati awo tujira ne tugaa nti Allah kyeki. Lwaki Allah bismillah. Bismillah kyeki. Bismillah kyeki. What is bismillah? Emiti, emiti, tree. Abantu bafunyemu obugagga buki bungi, bagituumye n'amannya. Ani wali owuliddeyo omuntu agamba nti nze nkola omuti? La hawla wala quwwata illa billah. Simple things, ebintu ebisembayo kuba ebitono ebitalinaako yenna eyali agambye nti nze mbikola, naye nga weebiri byavaawo. Tambuza obwongo bwo. Nakugambye nti eri omuntu Allah gwayagaliza obulungamu tekimwetaagisa genda ku ssomero, tekimwetaagisa genda mu kibiina okutegeera nti omutonzi gyali. Kubanga buli lwe twogera ku Allah, mwali baddeko mu dduwa nga basoma amanya ga Allah. Njagala kusomamu kati wano ku manya ga Allah nga tuli mu dduwa. Allahu Ar-Rahman. Ababeera batudde baddamu ki? Abatudde baddamu ki? Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim Jalla Jalalu. Kakati mwe abatudde wano Jalla Jalalu kyeki? Jalla Jalalu kyeki? Kyeyolefu ki? It is clear. Jalalu obweyolefu bwa Allah buli kiriya mu buli nsonga yonna. Naye tulemeddwa ffe, visioni yaffe eremeddwa okusembeza kiralite ya Allah mu bulamu bwaffe. You see, olaba bwotudde, olaba oli bwatudde, olaba oli bwatudde, olaba oyo bwatudde. No, byonna byanjawulo nange, byonna byaki? Naye tuyinza okuga nti buli omu alowooza nti watudde bwatyo wawulirira emirembe. Oza lwaki tetutuula ntuula y'emu? Olabeko embwa nga etuula
embwa zitula entula ki ebisolo bitula entula ki they can never be flexible nga ggwe flexibility yabyo tefaanana nayaffe kakati omuntu ayagala okulowooza ku Allah you must see things, simple things. Bye bintu Allah byatuteereddaawo ebitonotono bye bitulaga nti jalla nti Allah ali openly clear for vision, but you have not put your vision okutegeera Allah n'okumunoonya n'atubulako. Waliwo omusajja ayitibwa Ibn al-Arab yagamba nti Allah ali buli wamu, Allah ali buli wamu. Kakati nze ku lwange abamutegeera obubi ku lwange baga nti omusajja oyo mukafiiri. Kubanze nategeera nti kyategeeza nti gwe buli kyokubako amaaso kikulaga ki? Kikulaga Allah buyinza bwe, kikulaga nti ate nagambye nti Allah subhanahu wa ta'ala mu communication gye yakola naffe teyayagala kuba nti communication yegenda kujja nga temumanyi evuddewa, n'atandika ne self introduction. Allah ng'asindika obubaka bwe gye tuli yatandika ne self introduction. Bismillahi arrahmani arrahim. Nti obulamu bwammwe bwonna bugenda kutambulira mu bintu bimeka? Era agamu ku mannya ga Allah gasinga okubeera ag'ekitiibwa agali so utilized by people, amannya ameka? Mostly two. Era abantu babulira nga baba basaba Allah ya Allah ya Allahu ya Rahman ya Rahim sike gasooka mumulire yali asabye Allah nga asaba Allah because bwatyo Allah bwatusomesa. Naye abasabi bonna bagenda okutuuka ku bye batandise nabyo basooka kakasaawo bwa Katonda bwa Allah nti Mukama waffe Allah bino byonna nze ndiwo bismillah ku lw'omutonzi ate gwe mutonzi. Ate Allah subhanahu wa ta'ala byempitamu mu nsi ne byendaba mu myaka gyange byendaba byetaagisaamu rahma. Naye Allah yakutegeeza dda nti Ar-Rahman, oteekwa okutegeera Ar-Rahman yaani. Obulamu bwo bwonna bw'oba ogenda kwogera na Allah omanya nti oyogera n'asinga ki? Kati oli mu mbeera ki ggwe atasobola kwogera n'asinga ki? Ate nga omaze okukakasa nti ye yakutonda, ate nga yalina ekisa ekisinga okubeera ekyawaggulu. Kakati tulina bye tuyitamu si bwe kiri mu nsi ne tutamanya obuzito bwa bismillahi rrahmani rrahim mu bulamu bwaffe. Njagala mbategeeze ku buzito bwaki bwa bismillahi rrahmani rrahim, kigambo ekyo kyokka mu bulamu bwo. Njagala kubuuza ku batudde wano, ani yali ayogedde ku kigambo bismillahi rrahmani rrahim ng'agenda kubaako nekyatandika okukola? Kakube kufuluma mu nnyumba ye n'agamba nti bismillahi rrahmani rrahim emirundi egisooka 10 nga tannafuluma. Atonnafuluma
noyimirira ku mulyango ogwo noga nti bisimillahi rrahmani rrahim bisimillahi rrahmani rrahim bisimillahi rrahmani rrahim negibeera emirundi kale 5 ani yali akikoze kufa batuddewo wanika ku mukono bwoba wali okikoze omulundi ki mungu gwasaasidde mu bulamu bwe akyogera omulundi ki akati bisimillah shu siga nti aba akoze bubi naye ekitukozesa ekyo ndowooza butatuula wansi kufumiintiriza ku kiki kino kyetwogera abaffe kino kyetwogera kirina impact ki mu bulamu bwaffe yagamba nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadithi bagyogeramu ebigambo naye ntuufu amakulu matuufu nekyegezaako okwogera ki nabbi yagaa nti kullu amalin buli kyonna kyoyagala okukola buli kyonna kyoyagala okukola ki dhi baalin albaal kullu amali dhi baalin buli mulimu gwonna buli kintu kyonna kyoyagala okukola nga kya muzinzi kigenda kukugasa oyagala kwetaasa oyagala kwetangira n'otandika okukikola oyagala kuzimba nnyumba oyagala kukola ki oyagala kufuna wuzu oyagala kugenda buli woyagala okugenda wonna oyagala kukola kyonna kyoyagala okukola oyagala kuwasa mukyala oyagala kukola ki n'otatandika na kigambo bisimillah n'otatandisa linnya lya Allah eyo lam yubtada'u bil basmala n'otatandisa Allah bye yatandisa nga atubuulira fahuwa abtar omulimu ogwo tegusobola kutuukirira bulungi omulimu ogwo gubeera gwa nkuggu wallahi gwa nkuggu sheekh wabanga nannyini buyinza ye bwatu bwe yatandika gwoyagala kutandika otya nannyini buyinza bwe yali atandika yagamba bisimillahi arrahmani arrahim byonna nga bwe biri bigenda kutambulira mu buyinza bwange nti nze mbuyinako obuki naye wakati mu kuba nti nze nina obuyinza ekikulembera byonna gyendi Allah jalla jalaaluhu kisa subhanallah ekikulembera wakati mu kuba nti Allah ffenna tulinako obuyinza ekikulembera kiba kiri njagala nze naawe twetunulemu tunulira obulamu bwo si wiiki eno yokka tunulira obulamu bwo okakase nti wallahi nina kye nali nkoze nga nange nkakasa nti kirimu ebyo ebisobola okunyiiza ani naye yakola ki Allah yakola ki Allah yakola ki naye gwe leero omuntu namala ajja nakuyira amazzi awo okay kale senga omuntu ajja nakuwandulira amalusu leka kubeera mu musomo nga oyo muwandulira amalusu tulabe kyanakola
omukubirawo oluyi omuntu senga kasukira ejjinja senga akuvuma senga akuvuma subhanallah Allah agambye nti nze mu buyinza bwange mu linnya erisoose erya Allah nze mbatonze na buli kyonna ekiri ku nsi kuno nabagambye nti kyeyolefu mu kukulaga nti Allah waali naddala mu ebyo ebitalina claimant omuntu waga nti ekyo nze nakikola ki nze nakikola ate nga bingi teriyo omuntu ayinza kugamba nti olwo olusozi nze naluteekawaawe waliwo omuntu ayinza okugamba nti Kilimanjaro nze namuteekawaawo waliwo omuntu ayinza okugamba nti Victoria nze nagiteekawaawo okuva ensi gye zeeva taliyo kiba kiri ebyo biraga obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala ettaka lino gwe tukoze ki kubanga Allah yekka yabikiraiminga siwulirangayo mulala abikiraiminga mu bulamu bwange ne mu kusoma kwange gwe nawulira abikiraiminga nti ye yabiteekawo yani mbabulire we yakiraimingirako ebimu kubanga omwana Adamu yali yatandise okwefuula owakabi omwana Adamu ng'alaba amagezi Allah gamuwadde yakozeyo akamotoka simanyi akozeyo bino naye bali abasooka Allah yababuuza nti a antum ashaddu khalqan am as-samaa banaaha mulowooza muli bamaanyi okusinga eggulu eryo lye nazimba nempanika akasolya rafa'a samqaha fasawaaha yaliwanika n'okulireega n'alireega ani yali alabyeko ng'eggulu likoze liti nga mwe abateekawo tenti wano n'egireeti nawali n'egireeti kyokka iyo tenti gizize ezaffe zonna ziri ziti ntono nzibu naye tosobola naleega tenti eyo nekola ki netereera kati Allah ganti rafa'a samkaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha Mungu yaleeta ekiro yaleeta ki naye abantu balowooza nti ebyo bya bulijjo olw'okuba batuzadde ng'obudde buziba ne bukyayi obudde buziba kati abantu balowooza bya bulijjo tebamanyi nti obudde okuziba n'obudde okukya birina bingi bye bitegeeza mu bulamu bwabwe kati Allah naga nti wal arda bwe tunaagenda mu maaso eyo biidhinillah mujja kutegeera lwaki kiro mujja kutegeera lwaki misana mujja kutegeera lwaki bukyuka kubanga byonna mu Qur'ani bikola ki mu Qur'ani muno mwebiri ate Allah yabinnyonnyola naye ensoma gye tuzze tusoma wakati mu kuba nti Allah jalla jalaaluhu yabinnyonnyola tetunnabiwa bwongo bwa kubitunuulira erito diipa ku mulembe gwaffe abajja mu maaso bajja bitunuulira deeper than we have seen kubanga wajja kubaawo ebirala mu myaka egyo ebirabise ffe bye tutakoze ki olwaleero bajjama nabo buuza wano ekibuuzo ne mbaga nti senga nabbi yayogera hadithi n'agamba nti ekiseera kigenda kutuuka ensi Allah agenda zibasa mu bibatu ensi egenda kubeera mu kibatu kya muntu naye mukakasa ensi teri mu kibatu kyaffe leero musimu muno ensi teri mu kibatu kyaffe nabbi yagamba basahaba nti omuntu agenda kuwogera n'omuntu ng'ali mashariki ng'ali wano mu Makka naye ng'ayogera n'omuntu ali e China ng'ayogera n'omuntu ali e Uganda ng'ayogera n'omuntu ali e UK fi lahzatin mu kaseera ke kamu mu budde bwe bumu nga bawuliziganya nga tewaliiwo mbeera yonna ebugaana kuwuliziganya munne nga n'okumulaba mukola ki
basahaba ne bagamba nti ya Rasulallah nga n'abali e Madina sawa zino abali e Makka sawa zino tetusobola kukola ki kubalaba namuga nti ensozi ziriba zirazeewa kubanga ne mwembeera wano sawa zino ali wali sisobola mulaba ali wali ensambya sisobola kukola ki naye senga abeera ensambya nankubira video call n'atambuza essimu eyo nga ndi wano mu muzikiti sisobola kulaba ale na mall ettaawo lyaffe liri sisobola kulirawo naye mbandiwa kakati basahaba baba kulimbisa Nabi Muhammad okay naye gwolooza Abubakari n'amala z'okuka essaawa zino n'omuga nti essimu yiiyo asobola gizanyisa asobola n'azuukuka essaawa eno n'omuga nti emmotoka yiiyo kuba ye yatambulira ku ngamiya obulamu bwe n'ambalaasi kakati n'omuga nti emmotoka ye ate ye automatic agamba nti eduniya ekoze ki ekyuse kati baalina okukkiriza ebigambo byani bya Nabbi Muhammad kuba nabbi talimba nabbi takola ki kati ono nabbi Allah gwatumye naye fajje gye tuli agambye nti Allah yennyonnyoddeko n'aga nti bismillah byonna mbikoze n'abyeddiza n'abikola ki so tewali walina claiminga kitali kikye toclaiminga kitali kikyo ekya Allah kyani tekibeera kya mulala waliwo yakutonda teri alina claimant eyo temwewuunya nti nze omusajja omunene wendi nali mazzi agataliimu ggumba agataliimu ki agataliiko maaso nga bwe mugalaba agataliiko nnyindo nga bwerabika yadde emimu olulimi byenda njala chemical ki Allah gye yassa mu mazzi g'omusajja esinkana n'eggi ne muvaamu akufaanana subhanallah ne muvaamu akola ki emikono ne gimanya nti ngenda kubeera wano olubuto ne lutabeera eno omugongo ne gutabeera wano ntegerekese eno ennyindo netabeera wano kuba ndaba ffenna nga bwe tutudde wano ennyindo zaffe ziri bwe ziteeka okubeera taata wange yewuwo subhanallah kati lwaki teyewaana bwe yali yewaana yaga nti fatabaraka llahu Allah omulabe wazze bismillah tabaraka kakati mu abasomi ba Qur'ani oba abasoma Qur'ani Mungu alinga akugamba nti buli kyonna
ojja kuteeka kiddayo eri Allah, kiddayo ku Allah. Naye bwe mulikakasa nti buli ekigwawo nga kizeeyo ku Allah oba nga kiriko enkola ya Katonda, tekirina mbeera yonna gye kitambuliramu okuggyako nga yakisa, okuggyako nga yaki Ar-Rahman, kubanga ye bw'atyo bwe yennyonnyolako, bw'atyo bwe yakola ki, bw'atyo Allah bwe yennyonnyolako, yagaa nti byonna mbikoze. Naye mbalayirira buli ekinaabaawo kyonna ebiseera byonna kakasa nti kisa kyani? Bannange Saddam, omuntu n'alwala noga nti kisa kya Allah. Mungu alina ekisa bannaye, ndi mulwadde. Asese n'okuseka akati bannaye Mungu alina ekisa. Allah is so merciful, I'm sick. Mungu Allah alina ekisa kingi nnyo, ndi mwavu. Ati ye Allah agambye, uliriza, yo ekitiibwa Allah agambye nti embeera yonna etambula mu nsi gwe kakasa nti ekisa kye Allah subhanahu wa ta'ala, naddala, let me be very clear, naddala ku ebyo oluusi ebitaleeteddwa ffe nga Allah yabireese. Waliwo mu nsi ebireetebwa ffe mu ebyo ebinyigiriza nga Allah bw'aga nti ma asaba min musibatin illa bima kasabat, abamu baga nti aidikum au aidi nnas, bayambibwako. Waliwo ebintu ebijja nga si birungi ne bitutuukako, naye Mungu agamba nti ebyo bimu bibatuukako nga mmwe mweyambye, mmwe mwereetedde ebyo bikola ki okubatuukako, naye ye byaleese. Kati njagala kuwaayo kimu ku ebyo Allah byaleeta. Senga Allah atta omwana wo, senga Allah atwala omwana wo, kisa mukakasa kirabikanga kisa? Gwe okwagala kwo kwolina eri omwana wo tekukulaga nti ekyo ki? Okwagala kwolina eri maama wo tekukulaga nti ekyo ki? Okwagala kwolina eri taata wo, mukwano gwo, tekukulaga nti ekyo kisa, wabula obulumi buba bwaki? Kati obulumi obwo bukwerabiza Mungu kye yasandika nakyo nga akutegeeza naga nti nakugamba nti byonna byange, bismillah, buli ekigenda okugwawo kigenda kugwawo nga nzikiriza, buli ekigwawo kigwawo after my permission. Nothing can ever happen nga tekuli permission ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nothing can ever happen nga tekuli the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Mukimanyi nti kati kirabika ffenna tulinga abalwana ne Katonda tumuga nti lwaki obikola bino, lwaki obikola bino? Buli kyonna ekitandika ne bismillah kiba kirungi, nga n'atandise ne bismillah amanyi lwaki akola ki, ajoogera. Kubanga ffe twakuganye nti Allah okweintroducinga ng'agenda okutuwa Qur'ani n'aga nti nayo njibawa bismillahir rahmanir rahim, that is self introduction. Ye yamala okwennyonnyolako
nze mutonzi wammwe byonna naye wakati mukuba nti nze mutonzi wammwe byonna mmwe nkulembeza kisa nkulembeza kati buli ayagala yenna mufe abali wano olwaleero buli ayagala yenna okubaako nebyayogera ne Allah ayogere naye ng'akimanyi nti Allah waaki era bw'oba olina ebikuganye gwe Allah omuganye nti ayi Allah gwe ow'ekisa ndaga ku kisa kyo Allah wagamba nti ate tolimba ate era ebigambo byo byamazima ate era okusuubizwa kwo kwa mazima mukama wange Allah nsaba ondage ku kisa kyo kubanga watugamba nti gwe Rahmani Rahim kati mbaganye nti buli ekiriko bismillah mu mbeera zaakyo ez'enjawulo buli kyotandisiza bismillah buli kyotandise nakyo bismillah mu mbeera ez'enjawulo bismillah ekolawo ate ng'okukola kwa bismillah eyo mu mbeera zaffe ez'enjawulo mu buli kintu kye tuba tugyogereddeko kirabikira mu nsonga bagamba Allah yagaa nti wadrib lahum mathala bw'oba oyagala bitegerekeke kubakuba ku biki kubakubayo ku bifaananyi bismillah baraka zaayo ki bismillah yokka eyo gye mulaba baraka zaayo ki mpitirivu naye tetuzikozesezza tetuzikozese ki wallahi tetuzikozesezza era n'okugimanya tetugimanyi tumanyi kugyogera bwogezi naye tetusobola kugikozesa kufunamu birungi naye abaagikozesa baakozesa bino wammanga Nabbi Muhammad yatugamba samillaha muhadithe shimanyi bulungi sammi ekyo ekyogera tugenda kukola ki kulya mmere aga nemmere gyogenda okulya Mungu mugambe nga bwe watandika nange bwe nkoze eki nabbi yatugamba samillaha bannange temumala galya bannange temumala ganywa bannange temumala geebaka bannange temumala gayingira biyigo na muli nsonga yonna naga nti mbakubiriza sammillaha basmala yokka yeteeka baraka mu mmeki mu mmere basmala yeteeka baraka mu mmere basmala bwe mala okuteera baraka mu mmere nabbi kyova olabanga akugamba nti buli lwoba ogenda okubaako nekyoteeka mu lubuto buli lwoba ogenda okubaako nekyoteeka mu lubuto buli lwoba ogenda okubaako nekyoteeka mu kamwako sammillaha toyina maanyi gagaaya ani alina amaanyi agagaaya ani akuwa amaanyi ago ebintu ebyo byolidde digestion eno gye biraga it is a process nga tebinnafuluma it is a process ne process eyo tetambula yokka etambulira ku bismillah eno gye wakoze eki
okutuuka okugaa nti ŋŋenda kufuluma oba okyali ku prosesi ya Mungu gye watandise na bisimillah. Bannange, bisimillah rahmani rahim yeteeka baraka mu nsonga zaffe zonna. Era bisimillah ekitegeeza nti atabarraku bisimillah, nsaba Allah ow'ekisa anteera omukisa mu kye ŋŋenda okukola mu kulw'erinnya lye, kubanga wakisa nnyo 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 ate musaasi, kubanga musaasizi ate wakisa ekisinga obuki obunene. In other words, nabbi yalinga atugamba nti endagaano ya Katonda gye yakola naffe tetugyerabiranga. Mungu yakola naffe endagaano egamba nti buli atandika nange ŋŋenda kumubeerera wakisa mu nsonga ze. Subhanallah. Buli atandisa nze ensonga ye ŋŋenda kumubeerera wakisa. Ensonga zo zitandisa naani? Ensonga zo zitandisa naani? Ofuluma ewaka ng'ogenda ku bodaboda yo, ofuluma ewaka ng'ogenda mu dduuka lyo, ofuluma ewaka ng'ogenda ku ssomero okusomesa abaana, ofuluma ewaka ng'ojja wano mu masijidi okusomesa, okubaako ne byoyogera ng'obyogera ku lwa Allah, n'otaga nti bisimillah, ate n'oyagala Allah subhanahu wa ta'ala akubeerere wakisa. Bismillahi arrahmani, nabbi watuukira ogiteeka ku mmere. Emmere yonna mugirabanga ekyokusaaga, naye bwetabaawo, kuba kati nze saagala gw'otunuulira emmere nti mmere, naye njagala otunuulire emmere as a medium of life, nti kimu ku bikuuma obulamu. Emmere kimu ku bikuuma obuki? Olaba n'omulwadde anaafa era bagamba nti at least mumuteeke ku kaki, at least yaliira mu bupiira, muluza lwakyalya, lwakyalya kukuuma bulamu budde engulwe. Kakati nabbi sallama atunula eyo, atunula wala, tatunula wano mbu munnange zino chipusi, munnange guno muceere, munnange bino bijanjalo, samillah. Agati kino kyogenda okussa mu kamwa gayomire, kimu ku bikuuma obulamu bwo nga butambula bulungi osobola okusinza Allah. Kakati kiteekeko bisimillah. Olowooza abantu tebatandika okuwa emmere yaabwe value? Golowooza omuntu tatandika okuwa ekindaazi kyalya value? Golowooza omuntu tatandike okuwa buli ekyaliise mu kamwa ke value? Kubanga nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atugambye nti ekyo kyogenda okukola kyongera obulamu, kyongera obuki, kikuuma obuki. Kakati bwe kiba nga bwe kityo bwe kiri, sammillaha, soosa linnya lyani? Soosa linnya lya Allah subhanahu wa ta'ala, era omukakase nti Allah bambi bino bye ŋŋenda okulya nkusaba ombeerere wakisa bireme kunkola bubi. But people bebakuwa amazzi osumulula ng'alinga agamba nti naye ye nga baleese juice, kuba kati ye muganda wange bwati bwansaliddewo. Gano amazzi bulamu, amazzi gano medium of life.
oganyotya nga togambye nti bisimillahi gwe wennyini oyimuka otya n'otambula nga togambye nti bisimillahi rrahmani rrahim nga nabbi yagisa ku mmere babulireyo ababiri ku bannabbi ba Allah abakozesa bisimillah ne bava mu bizibu babiri abakozesa bisimillah ne bateeka obuyinza bwa Allah ne bulabikira mu kigambo bisimillah mbababulire asooka ye nabbi Nuh agenda kwazina nabbi Nuh alayhi Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamala ebbanga ng'abakoowodde abantu Allah be yamutumamu nga bakoze ki nga baganye nabbi wa Allah yanyiiga n'abasabira edduwa enkambwe n'abagamba yagamba Allah namugamba nti la tadhar ala al-ardi min al-kafirina dayyara namugamba nti innaka intadharuhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara dua yali nkambwe nti ai Allah nkowodde abantu bange bano emyaka 9 naye baganye okukkiriza naye nkusaba bazikirize ate tolekaawo kwaba abaganye yenna tobaako kwolekawo ye muzikirize n'ebibye byonna bikole ki ntegeregese gwe Mungu asagala kugamba gwe ojja kunyiiga Mungu azikiriza omuntu naye na buli kiki ekyalina nakyakikole ki akijjewo waleme kubeerawo mbeera yamujjukira kubanga bonna obirekawo yudhillu ibadaka bano abakkiriza bwe banadda bajja bisanga baga nti kino kyali kyagondi kino kyali kyagondi yeyale ate bwona obalekawo nga tobasse la yalidu bagenda kusigala bazaala ate bwe banazaala nabo bajja kuba bajjeemu kakati story mpanvumu naye njagala kutuuka wali bisimillah ne baraka za bisimillah amaanyi ga bisimillah obuyinza Mungu bwalagira muki mu bisimillah eyo mufe gye tuli mu kuzannyirako Allah bwe yamala okumugamba nti kati isna ilfulka kola ki kola emmeeri zimba emmeeri Mungu n'alagira amazzi ne gavaawa mu ggulu enkuba neekola ki n'ensi Allah n'agiragira anti nabagambye nti byonna bitambulira ku bisimillah sibe kiri kati ye Allah yakozesa erinnya lye n'obuyinza bwe n'agamba ensi amazzi kola ki gate amazzi gonna ge nakuteekamu kati gate gambuke n'agamba n'eggulu nti naawe amazzi gokola ki gate ويعني وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر لا حول ولا قوة إلا بالله amazzi ne gajja naye Nuhu bwe yagalaba nabbi Nuhu alayhi salatu wassalam bwe yagalaba nga amazzi gakola ki n'alaba nga n'enkuba enjiika gyeyika si yeyabuki si eya bulijjo talina kye yakola yagaa nti lino eryato terina kye ligenda tuyamba
terina kirigenda kola ki oliriza naye bwe yayagala okusigaza emirembe yaga nti ne bwe tunaaba tetufudde entambula gye tugenda okutambula mu mbeera gye ndabamu amazzi embeera tegenda kubeera ya mulembe eryato Mungu agenda dikuma naye entambula gye ligenda okutambula golooza mu mazzi emmotoka etambula nga eri ku kkubo ate ku nnyanja ng'eteredde etambula nga eri kamayengo kati lino lyato kitegeeza nti buli ekijja nga jjengo kikuba buli bwe lidde eno bwe lidde eri naye nabbi Nuuhu yagamba nti bisimillahi majiriha weyayingizaamu abantu be yakozesa ki tekikumala anti bisimillahi majiriha subhanallah aba teyategeera bisimillah kyekitegeeza bannange bisimillah kyamaanyi mu bulamu bwaffe era omuntu yaliyitiriza basimala eyo olina ekizibu ekikutawanya bwe giyitiriza omala omugambe nti ayi Allah nkusaba olw'amannya go gano ate mukimanyi bulungi nti Allah yatulagira musabisa mannya ge ate ye atubuulidde asatu ng'atandika ebigambo bye ameka kiki kyoyagala nga tekiri mu bufuzi bwa Katonda kiki kyoyinza okufuna nga tekiyise mu kusaasira kwa Katonda kubanga ne bw'onoofuna ekirungi kitali mu kusaasira kwa Katonda kijja kumenya gwe olowooza nti kirungi naye nga temuli kusaasira kikola ki kikumenya n'okukalubirira kikola ki kikalubirira nabbi Nuuhu mutegedde yakozesa ki eryato teryatuuka alina edduwa ey'amagye yakozesa okusinga bisimillah nga tewedde nayo nti rahmaani nga tewedde nayo nti arrahman yakozesa ki yakozesa erinnya eri mu mannya ga Allah yakozesa erinnya amanya ameka Nuuhu eki naga nti bisimillahi majiriha nga teweddeeyo nti rahmani rahim eryato Mungu n'alitambuza bulungi kubanga amanyi amakulu g'ekigambo nti bisimi mbabuulire owokubiri bamuyita nabbi Sulaiman nabbi Sulaiman alayhi salam nabbi Sulaiman ekihuduhudu bwe kikomawo nga munyiivu yateekateeka ejjeere ne kibulawo nga Qur'ani bwetubuulira aga nti kiriwa bwe kinaaba tekindeetedde mawulire la uadhibannahu ngenda kukibonereza oba la azbahanna nja kisalaasala kiveewo ekyo oba nkiteekeko ebibonyoobonyo ebikambwe bwe kyakomawo n'akibuuza ebibuuzo bye guvaawo kyambwa nti mukama wange eyo gyenva ndabyeyo byotalabangako ndabye ebitalabika aga nti nsanze obwakabaka
naye ekimu ku byewuunyisa bwa mukyala omukyala ye kabaka nti naye omukyala talina kyatalina nennamulondo y'omukyala nsufu olowooza ekyo bakiyita batya kyekiwugulu fulumbu bwe lituukira okuwaana namulondo ng'eya mukama waayo eya Sulaimaani ekola ki lyo ne ligenda eyo bwe likomawo ne limugamba nti wajadtu mra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim. Nabi Sulaimaani yagamba ki kyali badde kifaanana kiti ekyo yakola atya kusinzira ku bwe bamunnyonnyodde ejje kyenga olwaliwo bwe bayinza okukugamba nti kakati genda bagamba Omuyisirayiri nti ejje lya Iraani likusobola nti obadde olowooza nti gwosinga amaanyi obusajja obuyiraani bukusobola bwagezaako okutuma aga nti bufaanana butyo obwo obunsobola kansoke emperezeyo ku bizinga agenda okulaba nga kituufu obusajja bukola ki bumusobola nagati ceasefire tusooke twetereze. Omuzinga gwa Sulaimaani mugumanyi ogwagenda mu bwakabaka bisimillahi rrahmaani yagamba kiwujjuwudu n'akigamba nti idhhab bikitaabi hadha yagamba nti abo bompanira tebamanyi Allah oba wano otya okutuuka ku ekyo n'alagira ne bawandiika ebbaluwa ekoowola eya da'wa n'agimaliriza n'agizingazinga n'agiwa kiwujjuwudu n'agamba nti gwolesa amawulire gwomanyiyo naga nti idhhab bikitaabi hadha bino nze mbiwandiise bitwale fa alqihi ilayhim bw'otuuka we bali kateeka gwe we bali ate tovaawo thumma tawalla anhum ofune w'oyimirira olabe ebigenda mu maaso. Bwe gwali yatuukiriza ebiragiro bya mukama we n'atuuka n'asuula era ekipapula ekiwandiiko ne bakikola ki ne bakifuna. Omukyala n'ayogera ebigambo bino n'aga nti musomolule. Bagenda okukisoma nga kigamba nti innahu min Sulaiman. Ekiwandiiko kyo akibaweereza bamuyitaani bamuyita Sulaiman. Innahu min Sulaiman. Naye olw'okuba nti innahu min Sulaiman naye byembagamba si byandi. Otegedde abategeera ebintu ebisatu. Kati mwe mulowooza nti basmala yetandise naffe naye mbadde ngezaako kutegeeza nti taliiyo abaatusooka bonna bazze bagikola ki. Abaatusooka bonna bisimillah si yaffe fekka abaatusooka bonna naye ate abaatusooka be baani abo nga Allah jalla waala mu ntandikwa y'okutuweereza obubaka talina bubaka bwe yatandika nabwo okujjako ng'atugamba nti buli kyendeeta obubaka bwonna Qur'ani etandika naki
ekyo bannaite kikumala kumanya bismillah. Kati ono yamugamba nti bismillah innahu min Sulaiman, ekiwandiiko nze Sulaiman nze nkoze eki kyo kyange, naye kakasa nti ebyo gwe byolina nange eno byennina gwe byolowooza eno efulungu byeriŋŋambye byolina nange byennina n'ensi yonna. Innahu min Sulaiman, ebyo nze mbikubuulira, naye wa innahu tosobola kubeerawo. Obwakabaka bwo tebusobola kubeerawo. Obwakabaka bwange nze Sulaiman tebusobola kubeerawo. Obwa imaamu bwo tebusobola kubeerawo. Obwa seeka bwo tebusobola kubeerawo. Obwa minisita bwo tebusobola kubeerawo. Obwa pulezidenti bwo tebusobola kubeerawo. Amakaago, obusajja bwo, okuba nti oli musajja mu maka tebusobola kubeerawo. Omukyala okubeera mukyala mu maka tebusobola kubeerawo. Amaanyi g'olina ku baana tegasobola kubeerawo. N'abaana okuba abalongoofu tekisoboka kubeera. Abakozi b'okozesa tebasobola kukugondera. Naawe omukozi mukama wo tasobola kubeera mulungi gy'oli okuggyako nga bisimillahi. N'okutegeera tosobola kutegeera okuggyako nga bisimillahi arrahmani arrahim. Oli mulwadde, oli mulwadde, tosobola bitegeera, ojja kubitegeerera mu bisimillahi. Abaana b'ozadde tebabitegeera, abaana ku ssomero tebabifuna bulungi eddagala bisimillahi. Naye bannange tugikozesa tutya? Tugikozesa tutya? Amakulu ga bismillah gatutuule mu bwongo, gaye nti Mukama waffe Allah kye yasoosa, bannabbi be mubalabye abagikozesezza ne bayita mu binene. Omukyala yagamba nti yakuŋŋaanya olukiiko lwe n'agamba nti bannange mujje, waliwo ekiwandiiko innahu min Sulaiman wa innahu bismillahi rrahmani rrahim. Mugamba ki? Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Ne bamugamba nti ffe tusinga amaanyi oyo asaaga tugende. Mukazi n'abaga nti nina okutuukayo ndabe. Mumanye ekikozesa bismillah. Amajinni galina amaanyi, Allah yagawa amaanyi. Sulaiman yatumya Namulondo eyo ono gy'awaanyi, n'abaga nti kakati ebimukakasa nti bye mugambye nti sinze mbikola. Bisimillahi yekola ki? Yekulembera. Yaga nti mwabali wano ayyukum ya'tuni bi arshiha, ani aleta Namulondo eyo ono gy'awaanyi nti y'amaanyi. Ne wabaawo yagamba nti ngenda kugireeta ng'olukiiko terunaggwa, kabula an taquuma min maqamik, nga tonnava mu ntebe yeeyo n'olukiiko terunaggwa, entebe ze nja kuba ngikoze ki? Wa inni alayhi laqawiyyun amin. Musobola ne Namulondo ye ngisobola. Waliwo yali amanyi ebigenda mu maaso n'agamba nti oyo tamanyi bismillah, oyo tamanyi ono kiwandiiko kye yakoze eki, ono tamanyi kiwandiiko kye bawandiise kyekitegeeza. Ne wabeerawo omugezi atali w'amaanyi oyo, qawiyun amin, si w'amaanyi naye ye ategedde ekiwandiiko nti kyagenze bismi, ate amanyi nti Allah jalla jalaaluhu bw'aba alina byakola agamba wama amruna illa wahidatun kalamhin bilbasar. Allah bw'aba alina kyakola lutemya lwa liiso. Mungu bw'atyo bwe yayogera yaga nti wama amruna illa wahida kalamhin bilbasar. Mungu n'agamba nti waqala alladhi indahu ilmun min alkitab, waliwo yali amanyi ng'alina okumanya ku kigambo nti bismillah, amaanyi gaakyo gakola ki?
gakomawa namganti ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk nzengeriso terinadda nambulode jakuberawo amanyi bismillah chekitegeeza nti Allah omganti ay Allah biismika Allah biismika Allah biismika Allah Nabbi Nuhu yakikozesa naga bismillah majriha eriato neritebenkera Sulaimani amganti bismillahir rahmanir rahim batuka obwakabaka bwonna Allah yabuleeta n'abuteeka mu Sulaimani olwakigambo ki kati gwe bismillah gikozesa otya olina ebikutawaanya mulowooza nti Allah teyatuwa ddagala mu Qur'an ku byonna ebitutawaanya اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا تحرمنا بركة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا تحرمنا رحمة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا تحرمنا الرحمة بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم يا الله برحمتك نستغيث الله تكسب قرى بسم الله الرحمن الرحيم أماني وجوا وبينزا وجكوز سزاكو ويرينغو تاسا تقولي له الله سبحانه وتعالى بينفنا أبانا تقولي له الله أبزد بقولي له الله أبانا ببيري برونجي أبشار ببيري برونجي أبامي ببيري برونجي ببركة وبفضل بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله كمان دجاه tujja kwongera okulaba ebyewuunyisa bya bismillahir rahmanir rahim mu kye bayita mujarrabat abaakozesa bismillahir rahmanir rahim Mungu n'aba n'ebinene byabawadde bye tujja okutandika nabo subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh